ng'eggwanga lyeteekera akalulu akabona kadaba omwaka ogujja akakiiko ebyokulonda katongoza enteekateeka y'okuzza obujja enkala z'abalonzi n'okuzikebera. Enteekateeka etongozeddwa akulira akakiiko ebyokulonda omulamuzi Simon Yabakame Kamwokya ayononganyiza nti bakola bokka nga bakwataganya n'ekitongole ekyannira okutuukiriza kino era nga mu bifo awakeerwa waliwo n'abannira. Tuli mu disitulikiti zonna za Uganda 146 naye tugatibwako basitaafu bannira era mbuulaba abali ku byuma bino ebikuba ebifaananyi n'okukwata fingerprints basitaafu bannira kwegamba ebitongole bibiri tukoledde wamu okulaba nti omulimu ogwo tugutambuza bulungi. Omulazi Yabakama ategeeza nti basuubira abantu obukadde 22 okwetaba mu kulonda kuno. Tusuubira nti omwaka ogwa 21 twalina balonzi nga obukadde 18 n'emitwalo 4 katusuubira okuwandika abalonzi obukadde 4 okutwalira wamu tusuubira regista yaffe okubeeramu abalonzi obukadde 22 n'omusobyo. Annyonnyoddde ng'ebifo bagenda okulonderamu bimanyikiddwa era byalambibwa. Mujumbire nnyo enkola eno muveeyo mwewandiise mugende mukolemu naye mu kusinga byonna tukuume mirembe. Ategeeza ng'enteekateeka bw'erina ekkomo nga yakomekezebwa nga 10 omwezi ogujja nga n'abalina nini namba era nga n'emyaka bagiweereza mu bbanga eryo baakukirizibwa. Eky'omukisa omubi abo bonna bannayuganda banaweza emyaka 18 oluvannyuma lwa 10 February tebajja kubeera mu kalulu kano. Bw'avuddewo neyongeddeyo katale ku kalulu nayogerako n'abasuubuzi era n'abakubiriza okujjumbira enteekateeka eno. Ekyokubiri kubanga oyagala kukyusa ekifo ky'olonderamu oba polling station y'olonderamu kano ke kakisa nako kozesa kakisa kano otubuulire wa woyagala okulondera nga omwaka wa 2006. Twayiza munamu kubazza okebera amannya gabe ne babaako byebalambulula. Era mbakakasa sigenda koma Kaleerwe wokka ngenda kutambula Kawempe okugimalako olunaku olwaleero nga ngenda nkubiriza bannakawempe bonna okujja okubeera nga bakebera enkalala. Singa ade bakkiriza okuklininga register kyaniyambye. So here we don't clean, we just add. N'okebera enkala z'abalonzi mwayise okutandise mu kimpooze olwa abantu abasinga okusangibwa nga desite zaabwe zaggwako. Tugenze Miruka n'Amagombo okuli Kyebandu Banda Gombe Kayunga Kisimbire nga naye okulonda abatuse mu budde kyokka obutafaananako n'okulonda okuwedde ku mulundi guno enkala bazikebererako ssemo. Mu Miruka egimu okubadde Banda Kisimbire abantu beemulugunyiza obutabateerawo nkalala kwe balina okukebera ne bakakasa nti beebo. Njagala kebera nnyo nange n'okwata simu yaawo n'okyekinga nze ndaba nga simativu abamu bavuddemu nga si bamativu era akasooka ebyokulonda tubasaba bakikyuseemu era enkalala ezo bazanguye ku byalo. Abalala lwajja ebikozesebwa okuba ebitono naddala ku mbeera kyokka ng'Emiruka girimu abantu bangi. Naye kati ndaba abantu babiri bano kiyinza okubakalubiriza okukola ku bantu abo. Mu muloka gw'Ekyebanda abakulembeze bategeeza nti kiremesezza abantu okwettanira okukebera enkala z'abalonzi kwe kuba nti densite zaabwe zaggwako ate abalala basabye bongeremu okutegeeza abantu. Ndagamba muntu zaffe olwedde zi-expired tukikole tutya banatukkiriza okulonda. Akulira ebyokulonda Wakiso Robert Musinguzi akumizza abalonzi mu Wakiso nga batagenda kusola muntu yenna mu kukebera enkala z'abalonzi. Abo bonna abawezezza emyaka 18 nga tebanaba kwewandiisa babeere mu register yaffe National Voters Register. Ekyokubiri bafuna endangamuntu. Obudde abakulembeze okukubiriza abantu okugenda bakebera enkalala okumanya bwe bagenda okulondera ku bifo bingi byasalwamu. Kubanga ng'akakiiko ebyokulonda twakola kye tuyita reorganization of polling stations. Kitegeeza ki? Nti polling stations zaakyuka. Kati nkubiriza abantu baffe bonna baveeyo mu kiseera kino tukakase enkalala z'abalonzi kubanga credible register is a cornerstone to a free and fair election. Akubiriza n'abo abaagala okukyusa balondera bafune ebyetagisa bakolebweko. Ne bannakibiina ky'Efulisa Nkulu-Namawulire basaba Bannayuganda okugenda okukebera enkala zaabwe mu bifo ebyasiddwa akakiiko ak'ebyokulonda baleme okutaataaganyizibwa mu nteekateeka z'okulonda ezibindabinda. Saba mugende mulikwebera enkala zammwe ez'okulonda era tujja kusaba ne Electoral Commission ekiraba nga ye chance etusobodde okuba nga tufuna tubasaba twongeremu kokkadde tulabe nga ate enkala zaffe tuzongereyo bulungi. Bakubiriza n'abavubuka mu kibiina okwesimba okuba balina obusobozi obuvuganya. Nja kubasaba mutunuulire obukiiko bw'abavubuka obw'enjawulo temulonda muwawa awula mulonde ebirowoozo ebisobola okuba nga bibatuukiriza mu Paalamenti
oba ne mu councils ez'enjawulo okulaba nga tutuukiriza ebiruubirirwa byaffe mu maaso.